baby clothes in video. On the stage, without even fear. You see how they are looking at us. Yes, everyone is just smiling. Junior school, we have good teachers, we enjoy, they give us good meals, we go for swimming, and also we have piano lessons, classes, and other activities. The parents and teachers, I thank my parents for bringing me to Lee Valley Junior School, and I thank my teachers for teaching me good morals. Jamini Ganze Basa West Junior School. Abazadde mwenna nsooka okubeebaza okutuwa abaana ddala abalina abaana okuva mu kibiina ekisooka paka mu kibiina ekyomusanvu mwebale nnyo tuwa abaana mwebale ddala kaakati nno omwaka guweddeko 2024 tugenda mu 2025 era ng'abaana bagenda mu kuwummula nkubiriza abazadde bonna okukuuma abaana baffe nga bali seefu basobole okudda ku masomero nga bali bulungi nga tebalina buzibu bonna nkowoola abazadde bonna okubafa ebyenjawulo okuleeta abaana ku Lee Valley Junior School. Registration egenda kuba egenda maaso okuva mu December mpaka February nga tutandise. Naye omwana wo ku Lee Valley Junior School tojja kwenyusa. Tulina abasomesa abalungi, endya nnungi, n'ensomesa yaffe simbi. Munamanya nga bagamba. Ku nsonga ya gavumenti yaleeseewo y'abasomesa bonna okubeera ne digiri. Ensonga ensimbi naye enganze njogerako nti gavumenti esoose n'etunuulira abasomesa mu gavumenti. Bawo emisaala gy'abasomesa aba private zikomparinga wamu ne gavumenti. Ndaba ng'omusaala gwa private gusobola asomesa kweyongera okugenda mu digiri. Gavumenti erina engeri gyesobola okuyambamu abasomesa abo. Nebayo ngali sponsorship sobola kubeera nga esobola okuwanayirako okubeera nga naye okutwaliza owamu era ndigambye nti gavumenti yandiyogedde n'emyaka 10 manyi osanga omusomesa era kyali mu kweyi kuba abasinga aba private tebafuna loan salaries abasinga tebalina kyandisa kinandisa ne gavumenti ekibiyozemezimu eyo eyamba abasomesa ba private. Nze mwami Sabye Martin editicha wa Lee Valley Junior School kusangibwa Sulo Mukono. Abazadde mwenna abatuwa abaana tweyanza nnyo mwebaye ddala. Omwaka ogujja tulinawo primary 7 class abazadde tubasaba abaana tujjesaninga kuva ku baby class. Ensonga ya degree kyenjogerako nti nno tulina abasomesa aba nursery, tulina abasomesa aba primary. Mbadde nga aba gavumenti yantaddewo nga technical institutes abasomesa bano bwe baali banguliddwa. Degree bandibadde tuzitunuulidde nnyo ku mulamwa oguva ku baana nga secondary schools okugenda waggulu. Tetuganye n'abasomesa abali wansi mu primary school bandibadde bahavinga degree naye bandibadde tutunuulira nnyo abaana bava ku secondary school n'okweyongerayo waggulu. Abaana baffe aba primary n'aba nursery twandibadde tuteekawo technical schools oba colleges abasomesa bano bandi banguliddwa kubanga bafuna practical way of studying n'engeri gye bakolamu n'abaana ne batambula nabo ne bamanya ki kye beetaaga kuba kati oluusi nsuubira n'enfuna abasomesa balina degree naye nga tebasobola kusomesa tebasobola ku training abaana nga bwe bandibadde ba training ate ofunye omusomesa ng'avudde mu technical school ate ng'asobola okukola okusinga oyo avudde mu degree. Nensaba gavumenti nti etulage biki byegenda okuteekawo abantu bano abasomesa bagenze mu degree oba bafunye degree ki kye bagenda okuba nga bongerako ku baana abali mu primary oba ku baana abali mu nursery
kiki kye bagenda okwongerako okusinga kuba abasomesa ababangalibwa mu technical school. Abaana n'abazadde nti mwongere okuweerera abaana okubateeka mu masomero. Si byangu okufuna emirimu ennaku zino, naye tulina okuba nga tuli creative nga ffe abazadde ne gavumenti etuyambye okuteekawo emirimu egyo abaana abo gye banaasobola okukola nga bamaze okuva mu masomero, ebintu ebiri practical ng'okutunga nga ebintu eby'emikono, kubanga ebintu eby'emikono bye bisinga. Omwana ne bw'aba asomye ne bw'aba nga tagenze ku diguli oba tagenze mu sekendule naye nga alina ebintu eby'omukono bijja muyamba okuba nga agenda mu maaso okwenyumirizaamu n'abazadde be okubalaga nti alina kyakoze okuva mu ssomero. Naye kaakati omwana bw'asomesebwa mu just n'afuna education y'ebitabo, that is theory. Naye ka practical tulaze kiki abazadde bakoze eki tusobola okukola nekisi tusobola okulaga nti nno abaana bano babanguliddwa. Kati ng'otaddewo ebintu eby'emikono bingi nnyo, ebintu eby'emikono abaana bano basobola okukola. Tubawagire abaana bano, tubayambe kubanga gy'emiti gyaffe emito, ate nga baba bavudde wansi nga bafunye this practical education ejja kubayamba mu maaso okujja. Nze Trudindagire, nze director wa Livale, tusangibwa Nsuubwe Mukono Nabuti. Abatwetaaze yenna watusanga. Olwaleero tuli wano kubanga tulina omukolo gw'abaana ogwa speech day, okusanyusa abazadde, okubalaga kiki tukola ne biki abaana byabwe babadde bakola okuva lwe twatandika essomero. Be bazadde abatuwagidde era be baana be tulina essaawa zino okubasanyusa n'okubalaga ekitone kyabwe. N'olwekyo mbaniriza bannange, amannya gange nze Trudy Ndagire, nze director wa Livale Junior School. Mbalamusizza mwenna okubawuliza n'okubalabako. Mukama yeebazibwe. Essomero Livale tukimanyi ne baasa tukimanyi kibangi kummwe era enkola mugimanyi. Tuleetayo omutwalo, tuleetayo ebiri, si bwe kiri bannange, bazadde bannange wano si bwe tukola. Ekyo kitegeeza abantu bano batandikawo essomero lino to give a service, era kyenjagala okubasaba tubongere engalo. Bwemanga sikoze ensobi bannannyini essomero lino mbamanyi, ndi mutuuze ku kyalo Apa Nabuti, kitaabwe kwalina obutuuze, baali badde tebakola ssomero kubanga ebyokukola baali badde balina biki, ate tebava mu famire ennafu. Naye okuwaayo essomero lino okuteekayo service, ekyo nze ng'omu kubaweereza mu gavumenti eya wakati kwe kubasaba tubongere engalo olw'okutuwa obuvunaanyizibwa buno. This is a community school. Mu kulowooza kwange era bwe tubadde tujja n'endowooza singa wano teriri wano, singa abaana batambula balagawa, kale twagala okubeebaza. Naye ate ekisinza obukulu kyenjagala okubeebaza kwe kulaba nga muwaddeyo omwoyo okusomesa abaana n'okugyayo ebitone byabwe. Ekyo ekintu kikulu nnyo. Olwaleero Uganda n'ensi yonna abantu basurvivingira ku talent. Kale bw'onoolowooza nti abaana ojja bateeka buti essimba bitabo nga tokuvumbula bitone byabwe, ndowooza nti oba tokoze mulimu gumala. Kale nze ng'omusomesa omutendeke ate ng'omukulembeze nsanyuse nnyo bwe ndabye abaana abato wano nga balina ebitone, era nnyongera okubeebaza bassebo ne bannyawe. Sijja kwogera bingi, njagala mukkirize nkomaawo. Ono yasooka okusomesa digiri esooka kitegeeza yita alina digiri batukikanyako kubanga weebuuza ekyatondeba okugamba nti wayo digiri nga bwe yakiteekawo nga talina digiri kitegeeza omuntu yakozesa amagezi ag'obumu experience, and they are here saying that experience is the best teacher. Even if kino kibagamba nti omusomesa alina okubeera ne digiri, Uganda we tusigalidde emabega mu bintu bingi.
mu bintu ebibye tugamba nti tuyinza ogenda nga tugenda transforming ebintu mpola naye ffe tukkiriza ekintu kimu nga senna experience is the best teacher. Omusomesa asomesa abaana abali nasale ababaddemu ne batuka emyaka ebiri olaba nga basomeseza asinga yagraduatinze ejja okola ne degree kubanga naabo babasomesa busomesa. Nze sigaana kiribaawo nekitibye graduate process nga kikwatibwa nkola n'okwetegereza so si ekintu okifubutukira obufubutukizi kubanga n'abo bennyini abalinga abakiremerako abayinza olaba nga kyamugaso ate olwaleero tubabalagu ab'omugaso ennyo abasomesebwa abasomesa baffe bano tuddire nga kyandibadde nga okusomesa omwana engeri gyebayokyamu ekyuma biri ebyekyambugo biri nga tulina abaana mu bitundu byaffe abayosomesa abaana woldi ne bakola enzigi ezo nga ziri ango nnungi nga nnungi si digrees ezibasomesa era tutanza okufunza obwongo bwaffe nga tubulowoozamu okulaba nga tutandika okugira nti tufunye abantu abalina experience basomesa abaana baffe nabiri nga tugenda tubiruma mpolampola bibire tusomye mutandika okwogera kigenda kuntwala wala nnyo otandika okwogera ebyo ebyoyinza okwogera mpozi ne bannamawulire ebbanga eddene nti tutwala ebintu binene okulaga obuwambe bwa Uganda we buli nga tubiyisiza mu live education olwo endowooza ezifana bwe zityo ng'ate size twegomba sireefu ezikolaki ezikola so ekyo kiyinza kikomyawo kiyinza kyongerako programu za radio ne tvs endala tukyongerako at length Machan's Joy. Machan's Joy. Machan's Joy. Zawede Maureen. Yes, Zawede. Eh? Where's that? Kojo, who is Kojo? Kojo. Where's Kojo? Who's Anna? Mama wakakulu Deli, yango sikano wana. Kazande wakato Darius, come. Kato Darius, where are you? Kato, I know who's ready. Okay. Bayinza okunoonya essente n'obusobozi all resources needed to provide for these children era nsaba abaana bano baleme kulakinga kintu kyonna mu nsi muno obukofiira buno bwe bambadde mukama nga tekubuuze abatasobodde abaana mubaleke bagende mu maaso banaye munzikirize
thank you. They say that thank you. Everything they say that thank you because it is there.